kusirika then tutaite taata ate bwe kigenda okuvaayo lwa nsonga yagala bimpi nekutala bimpi sebo amazzi njala brief yagala brief Amanya gange nze Mulangira Wasajja Musoke. Omwana wange ono ye Namusoke Aisha. Yali yambulako okuva mu 2016 saddayo kumulaba. Naye nagenza okwekenneenya ku bifaananyi ebyafulumye ku bamawulire abama TV nga mulaba enendaba ekifaananyi nagenza okwesanga nga ye muwala wange yennyini. Kati nenjagala okumanya Namigo ye yali akwese omwana wange okumala ebbanga eryo lyonna nga simulabako. Era natuuka okujja mu maaso gange ng'afaanana bw'ati. Feesi yonna ng'efaafaaganye ng'eringa ey'ekisode. Ne neewuunya omuntu oyo abadde naye gwe simanyi nako, gwe sirabanga nako, eyabba omwana oyo yamujja na mu ssomero. Kaakati mba njagala tusinkane abe nga nnyonnyola bulungi wajja yamujja n'omutuusa mu budde obwo n'ekyamumukwesa mbe nga nkimanya bwe nti wensabira amateeka ag'eggwanga gabe nga gamukwatako. Omwana wamusinkanye otya? Okumusinkana namusinkanye saasose kumusinkana wabula we nalabye ebifaananyi nga ye mwana wange yennyini. Kaakati kwe genda nga nnoonyereza mpola mpola nenfuna ku bemmanyi be nali nnyonnyolako nti omwana yabula ne bampa essimu nagenza okukuba ku ssimu ye nga yeyo yennyini. Kwe kumuyita ne tusinkana n'alunombojjera okuva gye basinkanira n'omukulu oyo gwe simanyi nako. Maama we yo waali abeera? Maama we gyali naye nga maama we sikyali naye. Bwe yabulira omwana maama we yali abeera naawe? Teyali nali sikyabeera naye. Kaakati we yabulira yali ali ne muganda wange. Muganda wange oyo twali naye e Matugga. Kaakati bwe yava eyo ndowooza kwe kwekoonako ewa maama we. Kaakati okuva olwo bwe yavaayo eyo saddayo kumulabako. Kati olwamulabye n'ogamba kumuyite akomewo? Kamuyite akomewo asooka ambuulire wajja yali yabulira n'okumanya byonna ebimufaako. Kati okumutula n'aŋŋamba nti yafuna dda n'abaana bazzukulu bange. Be sirabanga nako, be simanyi nawe bafaanana. Ate nga simanyi naani kennyini yamugyamu bazzukulu abo. Ekyo ne kineewuunyisa nnyo. Kakati nga njagala nnyo omukulu oyo okumusinkana ambuulire bulungi lwaki omwana wange yali yamukweka. Kwa bubeera n'omwana w'abantu yogera nti bannaye nti omwana nze ndi naye mu kifo bwe kiti ne 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 kiti. Naye ogenda omubuuza nti abadde bansibiranga mu nnyumba. Ng'era omubbi we baba, ng'era omuntu gwe baba babbi bwe baba bamukutte. Olwaki wabadde wadduka ewaka? Bannange, amanya gange nze Namusoke Aisha. Kudduka waka ebyo bibaawo nga ffe abaana abawala. Tinafuna omusajja nga mwagadde nze nga nze. Nensalawo ngende naye. Nga musimye nze nga nze. Nensalawo ngende naye. Wadde watugambye nti baali bakugoba ewaka. Ewataatawo nga yagamba adde tagobanga. Teyangoba. Byali byakupaala nze nga nze omwana omuwala. Kyolw'okuba nali nfunye omuvubuka. Nga ffe abaana abawala bemumanyi we tupaala. Nti tubuulirirwa ne tutawulira. Nga navaawo nzekka n'omulenzi wange ssebo. Kati jjo oba leero baakutuukiriddeko ne bagamba nti owaayekomawo kima abaana oba obeere n'abaana mu ngeri yonna okuba ebalabya amawulire? Mukama wange tewali kye bannyeza okuleka okuntiisatiisa nti lwaki nagenze mu mawulire. Era bampeereza nazaala wange yampeereza zi odiyo nga ntiisatiisa butiisatiisa. Nti bo baakuza abaana baabwe nti abaana balina ekitaabwe. Ekyo kye nakoze kya busiru nnyo okugenda mu mawulire. Mbwe ebintu baali bisootinze naye ate ku bbanga lyembaddeyo tebadde kisootingibwa ssebo. Kati ki ekiddako? Ekiddako nze nga nze neetaaga bwenkanya mukama wange.
neetaaga bwenkanya kubeera nazzadde lyange kuba sobola kubakkiriza baana bange baana ba buwala okubeera mbali abavubuka baawali abangi mu muyoolero neetaaga bwenkanya kufuna wembeera n'abaana bange kuba sirina wembeera sirina kyakkola ndi awo ninga ebbanga eriyise mbadde nsula wa maama wange ssebo wa maama wange konge ssebo ab'obuyinza mbakubira omulanga nga kyensinga okwetaaga ge mateeka okubeerawo gatunnyonnyole nti omuntu w'oba olina omuntu ng'awamubba bubbi tetuganya abantu babba bulijjo ate omutuusaako ebisago yenna n'afaanana bw'ati ng'ekisolo obusolo ye ate oyo gw'oba okuba bw'aba akulemereddwa genda weebuuze mu bakulu abakusingako okusinga omukuba ng'ate omanyi wabba mubbi. Kakati nze nkubirawo ab'obuyinza omulanga amateeka gabe nga gayingirwamu nze kyensinga okwetaaga ge mateeka okuba nti nno gakwatisa empisa omukulu oyo nze gwe simanyi kasinza kugamba nti mutabani wange simumanyi ekyokundeetera bazzukulu bange ekyo sikigaana bo tebalina musango naye nga njagala nnyo bo balinga oyo yeeyisa omukulu nantagambwako etteeka libe nga limugambako. Amannya gaakyo ye Original Lineage Development Association ng'ekibiina ekyo kikola ku nnono kisomesa nnono n'okutereeza embeera ezo eziri mu bantu bava mu mbeera embi babe nga batereera.